ne basalawo ne bagamba bino betugenda okubeerako. Nkuleeta ku leero we tuli. Leero tuli mu kibiina watali muntu agambwako, teboogerwako, tebawabulwa, omukulembeze w'ekibiina n'avaayo n'agamba nti obudde butuuka mu nsi nga kyofaako kyekyo ky'oyagala kyokka, era oli waddembe okigoberera n'amaanyi go gonna n'obuyinza bwo bwonna kubanga gwe kyoba oyagala ng'abasigadde tokyabafaako, oba otuuse gy'olaga ng'osigalidde kwefaako wekka. Tutuuse mu mbeera omuntu wakeera ku makya nga ebibiina bye batondawo mu 1954 ekigenda okuweza emyaka 7 kiina National Executive Committee, kiina National Council, kituuza Delegates Conference, kiina buli organ yakyo kiina constitution, oli n'agivoola n'agenda akola ekintu kye, bw'amala okukola kyakoze n'akomawo n'abagamba nti nze ng'omukulembeze nalabye nga kyekituufu kye nina okukola. Tuli mu kibiina oli wakeera ku makya n'agenda akola endagaano. Endagaano eyo ng'egamba nti taliva ku bukulembeze bwa taliva ku bwa minisita, tebali mujja ku bwa minisita okujjako ng'avudde ku bukulembeze bwa DP. Obulira oli n'agenda n'akola endagaano ng'erimu clause egamba nti talireka bwa minisita, tebali mujja ku bwa minisita kasitaaba ng'akyali mukulembeze wa DP. Kati najja n'abakakatikako omugugu gw'ekiwandiiko ye kyasayininze mu buntu ng'omuntu mwate kwe muba mutambulira. Oli n'awandiika ekiwandiiko nti ababaka bange aba paalamenti balikkiriziganya ne NRM oba balikkiriziganya n'ekibiina ekiriko mu buli nkola na mu buli kulonda na buli kye baagala, era bwe bali batebakkiriziganya nakyo bali beebuuzaako. Tulidda mu kafubo. Democratic Party yose gye yatandikibwa. Ensi gye tulimu leero tusobola okutunuulira ebintu ebitakoleddwa mu mazima n'obwenkanya. Sentagana kubimenya. Ensi gye mulimu leero yewaliza muntu anyize ne munakola kibiina. Kati ffe kye tuliko kiri ekintu kimu nti bw'oba Mao tokkiriziganyizza naye, kubanga ffe tetwakola kibiina, twabuuza Mao tetukkiriziganyiza naye, lwaki tetukkiriziganyiza naye? Akedde ku makya n'agenda asayininga endagaano wakati we ne pulezidenti w'eggwanga aliko. Ffe gwe tulowooza nti ebintu bingi ebitambula mu gavumenti ye ebitagenda mu maaso mu mazima n'obwenkanya. Bwe tumala okukkiriziganya nti no ekyo kyakoze si kituufu, tumuwadde akadde okunnyonnyola bye yakola, naye n'atulagira ddala nti mwe abatategeera bye nakola bye bituufu, era tunoonya buyinza. Naye tunoonya buyinza kika ki? Ekyo kye kyatwawukanya ku mukulu Mao. Tunoonya obuyinza obw'amazima n'obwenkanya. Tubuuza Mao nti kino kyokola ekyogenda ne weegatta ku oli, era ne mutandika okugabana ku nkola ye ennungi n'embi. Olayira, ggwanga yalayira Article 10 olayira nti olibeera okivunaanyizibwako nti ye ndiba nvunaanyizibwa ku kikolebwa mu gavumenti ya Museveni, ekirungi n'ekibi kyonna nga bwe kirijja. Era siryogera kyama na kimu ekya gavumenti eno kubanga ngikolera. Kati omuntu yakola ekintu bwekyo tumugamba nedda. Ffe gavumenti eno tulaba wano yasibidde abantu obwereere nti wano yabadde nenkanya yakoze kino, bannaye wano waliwo ebuli bw'enguzi, bannaye wano waliwo kino ekyagenze bwe kiti, bannaye wano kyagenze nti nze nalayira nti ebyo nja kuba mbikkiriziganyako era siribyogerera bubi. Era okuva olwo nsobola okubuulira by elections ezisukka 5 omuliro tetwateeka muntu, soroti tetwateekayo muntu. Tugenze leero tuli ewa Cecilia Ogwala eddokolo tetulinayo muntu. Ikagenderera te ekibiina buli ananyiga nga emanya y'enkoko. Kati ffe bwe twalaba nti omukulembeze gwe tulina takkiriziganya na bigenda mu maaso, ne tugamba ffe katudde ku mabbali tulinde olukuŋŋaana singuzi olutereeza obukulembeze bwa Democratic Party lwe bayita Delegates Conference, tumugye mu ntebe twendize ekibiina kyaffe. Ate ekyo sikirumamu kubanga nakimugamba lunwe era nkiddamu. Mukama nga mpadde obulamu
nga delegates conference jeri ekyusa obukulembeze bwa Mao okudda ku mukulembeze obulala nina okwesimba kwa president wa Democratic Party. Leero buli atakkiriziganya na Mao byakola yebuuza kuseba era ofisi yange bejjudde. Buli atakkiriziganya na abavudde Rukunjiri, abavudde Karamoja, abavudde Arua, abavudde Rudawa, tujja mu ofisi yaffe temporarily we mobilize. Naye yennyini namugamba joli abalamu ne mugamba ntambudde onayita Mitiyana neva ngende Mubende neva ngende Kyegegwa nenyingira Fort Portal neva Fort Portal nengende Kasese nenyinkomawo nenyingira Rubirizi nenyingira Ishaka Bushenyi nenyingira Shema nenyingira Mbalala nga ngenda ndaba bakyamani ba DP nenga tebalina bukiiko wansi era nga ne kyakolebwa tebakikkiririzaamu ne mugamba tinatambula n'okuva wano paka ewasami Gilbert Busia nempita mu ba Isa abiri abo nabo abalwana ejjinja ne tugenda nga ffenna nga mbeebuuzaako baki yakola kyali kituufu bonna nga tewali akkiriziganya naye. Engineer Oloza ulize kibuzo bawulira nti kize kyetugamba abawuliriza ekibuzo kize njagala bakitegeere nti ebibiina bitandikibwawo ku ndowooza era endowooza eyo nga gye bagenda okukozesa okutambuza obukulembeze bwabwe singa babeewereddwa omukisa. Endowooza eyo abakulembeze betuyina bagivaako oba baginafuya oba bagituulako nga mwina gye mulaga akalulu kawedde mwagala genda mu royalty mwagala genda kukola byanjawulo naye ng'oli asazeewo sitwaga agituuleko mwagala kwekalakasa kubanga kyekimu ku mbeera ze tulina okuyitamu okulaba nti n'obukulembeze bukola ki naye olina asalawo n'agamba mulinde tujja kuteesa mulindeko tukyali mu kooti mulindeko tugende nga naye yennyini akimanyi nti n'ebyo byonna tebigenda kukola struggle n'aginafuya era kikaziri 14 ezakaiza ne bavaayo ne bakola ebigenda mu maaso kyekibawuliriza ekyo kaiji wanje mafilisi bayomba ne bawukana mugisha muntu nakola ekibiina tuba tuli awo bitika nakola ekibiina enkola kaija nanjumya amede neyanza njagala kwebaza eyongera kuzimba engera kunafuya bino nkola ya bino ngala nsamala watandikidde ekibiina ky'ebyobufuzi kitegeera obulungi be bantu abakuŋŋaanye awamu ng'ekibagatta birowoozo ebifuuka endowooza ne tugamba nti ffe twagala okwetaba mu byobufuzi ffe abafaanayo bati abakkirizigana bwe tuti nti abali mu ggwanga lyonna twagala kukwata buyinza bwe tunaakwata obuyinza era eggwanga tulifuge bwe tuti ekyo kyekibiina ky'ebyobufuzi. Uganda ng'etandika mu 62 yali ya multiparty ne wabira ebibiina by'obufuzi omwali KY omwali UPC omwali DP mu 8 ndowooza ne wajjawo CP ne wajjawo UPM UPC nesigalawo ne DP. Mwai Museveni bwajja mu 8 mu 6 victim yasooka okutugibwa byali bina byabufuzi ngamaze okuwangula nga talina nga takozesa mundu ekintu kyasooka okutuga byali bina byabufuzi ng'ayita mu kyayita legal notice number 1 eya 8 mu 6 abamalino gambira samala yali taliiwo sabiti yali wa DP n'agenda mu gavumenti yes Kawanga Semwogerere yes Swahili na finance yali mukasana agondani wawono omusajja ayinanga enviri enjiro utambala gundi kafume mukasa kino sikipyesa mula kyayogera arrangement y'ebiseera ebyo kakati bw'amala okugamba nti babiparking kuyita ku parking omuzeeyi n'agamba kakati tuseewo ekintu mu Uganda kati saazo teyetaaga ebibiina byabufuzi yeetaaga abantu ab'endowooza ez'enjawulo tukole gavumenti ey'ekipooli broad based government tusobola okutambuza eggwanga mu gye bayita transitional period gye baali bagamba ey'emyaka 4
UPC ne baji parking ku Uganda House DP ne parking wa ku City House nga bakoma kola press conference kati abakiriza nekye kyali muntu mwaye Museveni yali amanyi tebibine ebiri byali bikyali byatutumo kati natandika campaign okulaga mbwe kyaleeta obuzibu bonna mu Uganda ebina y'ofuzi ebyali byawula banna Uganda ku dini ne ku mawanga era ne bakispinninga nnyo mu lulimi lwamwe lumayitanga siasa ne bakivuganya ebina y'ofuzi ne kiba bibi nga buli omanyi bagamba mu gundi mu propaganda aganti bwe ekintu oli bwakyogera emirundi n'emirundi nga tewali wakiwakanya kituuka ne kifuuka ekituufu mu 93 bagenda mu CA ne bagamba era abantu basabidde akalulu nga ba movement bonna tewaliwe naye nga mu nsi yonna teri kintu kifaanana movement tekiriyo kakati akalubo kaggwa nadda ku TV n'agamba hey NRM ewangudde irabuuza NRM ate mugambye NRM system ewangudde ani kati n'atuuka n'ajjamu ababe era ojjukira bwajjanga byateesanga nabo nga NRMO gyaleeta ijja kutuukirayo kakati kyekireeta dozia Dr. Besigye gye yawandiika mu 1999 ng'agamba kino ekintu si system wabula kibiragamba system tebana secretariat mbu federal ina secretariat unitary government mwena secretariat tesobola kuba nakyo kakati bw'akikubamu ebituli nga mugamba nti kubanga kyeragenderera mu ngeri efaana bwetyo nga bwata bina byabufuzi gwe medise kinoomu nga tasobola kwesima kwa president kikuzibwalira osobola okuwangula obwa MP ng'oli independent newa president okuzimba infrastructure wa structure ekunoonyeza wa president mu Uganda yonna kiba kya bbeeyi era nga kizibu kati ngayagala tubeere n'ekintu ekifaanagana bwe kityo ng'omuntu yekka ali mu gavumenti yekka nga yasobola okuwangula president mumuwangula butono kakati bwakidismantlinga n'omusango gwa Mwanga Kivumbi ogwawakanya ndoze article 207 njirabide kati ne batuuka bakikuba mu kooti n'atuuka na sawa referendum eyo gye yawagira mu 2005 nga yagamba akati mbwali ku side ya bibiina naye toni gye yakozesa yendeeta ku kibuuzo kyo teyagamba mutuzeewo ebibina by'obufuzi yagamba tubejjeko mbu tulina bano babidandi abadde battawaanya Maria Matembe bakateekaya badde battawaanya nga bagatula tubejjeko mbu tugende mu bibiina tubejjeko kakati yagamba mbu tandika okukola kye bayita organized politics abantu okwedemula nti bano balina endowooza efaanagana bwe kyovola ne mu constitution yaffe tebakkiriza abantu ebibiina kwegatta ng'akalulu tekannabaawo zibayita coalitions bannaffe Kenya walaba Azimio erinamu ebibiina biyitirivu mwegatta ne mubako kye mwetuuma ne mufuna simbeegi emu naye nga munda mumanyi mulimu bagundi era malogera mu parliament mumanya nti ABCD bakibiina gundi noono gundi wakibaana gundi bwoti naye nga bwegattidde wano kati ono olwokuba nti abantu baagala organized politics bakigaana kyovola bwade bannayuganda kibagamba bagamba ekyokwegatta ng'okyaba oluusi bw'otuuza omu n'ogamba akikunnyonnyole nga mu multi-party politics ng'oluusi mu mateeka gaffe tekakivuga kakati ne tuzimba ebibiina by'obufuzi nga gambye bitambulira ku ndowooza kakati olwaleero nga kyogambye obutakkaanya mu UDC obutakkaanya obulewo mu DP obutakkaanya obwajja mu FDC tebuli nti abantu bali mu kukaayana kwa ideology ekintu ekiriwo nti oli atayagala ebibiina byabufuzi ate institutions endala n'aziwamba tasobola kukkiriza nti wabeerewo abeeteekateeka abakola pulaani egamba nze ngenda kutereeza bwendi kyovula ne bwe yabita olwaleero bwe twabadde ekira nga wabweru wabaddewo 9910 wiiki ejja tugenda Mwankole wiiki eri tugenda Busoga niwe ogenda kulaba nti wagenda kubeera olutalo lwennyininyini nga tebakkiri ng'olaba nti wajja kwandi oli okukkiriza okusinkana abantu wano e Kampala yogerako naba balowooza nti abo baayonooneka kati olutalo lwe tulina mu bibiina buli alina kyalina agamba kambagobe ffe waffe mu FDC
batuka ne bagamba nti omugenda okwewandiisa mu structures okulonda olina okuba ne kadi yowago ogumwaka Ssaabawandiisi n'alagira teri kuba kadi mpya kakati ogenda okusimba layini okusaba akalulu okusiba okwesimbawo bakubuuza leeta kadi yo kadi togirina naye ate olina okwesimbawo kati mufunzo oyo aba akugamba tambula onviire so nti obutakkaanya obuli mubino nti olutalo oli mu biina byebufuzi bwe bino nti Mwaya Museveni akitwala kati waliwo bana bagamba Ssemujju alina enjogera gy'agamba mbunze sijja kubeera nga mbaawo nti bw'ogiteeka mu loli lugera terwogera yayisaamu omutwe najaga bannange banaabo ne bamanya nti waliwo omuntu gwe batwala kakati tulimu eyo campaign y'okulaga nti bannange ffe tetugenda kukkiriza tutwala kyogambidde bakivumbi nga badduka mu DP kyovaade bagundi nga badduka mu UPC bawalubirye buli omwe nga totutwala olaga mawo totutwala olaga bakena totutwala ffe tugamba amuli ati ne gutotokola ki lutalo lwa tontwala nsigale nga nkyali kuguli omulamwa mafabi tontwala yese nonagamba emawo tontwala kati buli omota kubanga otujja kuguli omulamwa gwe twategeeza bannayuganda mbu tuli banzikiriziganya efaanagana bwe tuti twagala buyinza tuteeke mu nkola endowooza yaffe ekyo ekitakola ki ekitaliiwo kyova olaba nti kati buli omu aba alina okunoonya space oba ekifo waali ne banne gye basigala ng'omugendo bakyasobola okutambuza oba omulamwa gwe bakyasobola okutambuza so kyova olaba nti ebintu ebitali bya bulijjo kyetuganda abamu nti ndowooza twakeera okujja oba twalizaliddwako mu maasoko kubanga otunuulira ng'ensi yonna ejjuddemu abagunjufu naye nga mulina abantu amasikareddinga ng'abakulembeze ne n'obuuza bano basajja bambala amasuuti bambala amataayi ne bagagolola ne basukka ne boogera naye ng'olabira ddala nga bakyali solution y'ekyo eriki ekyo kiggwawo kitya no you see kubanga bo jakuza katono mwogere kwa Azimio la Umoja ekiwanu Kenya Coalition Party yatandikibwa Kenya erimu ebibiina bingi yes mwalimu Orange Democratic Movement mwalimu Jubilee Party mwalimu Naka Kenya mwalimu KANU mukulembeze former President Kenyatta alipata Noeli naliye Nairobi mukalo CBC walo kitongole kyantwala yisa CBC nibolo kusema ngenda okuwera okulonda okwaliyo batongoza Nyayo Stadium mu June mu Pavilion yes naye nga ndaba abantu bonna bakkiriziganya bali wamu baki resolution for unity yes mwango mu kimenyi mu single zoom no maybe resolution for unity yes mu kibalimiro ne bana Kenya baliko mu mbeera gye tulimo n'olya Ford asiri Ford K nga moyi abafuukidde moyi kati oligo bayita constant omayi Mwaya Museveni kati usooka okubeera just omuntu omu oyinza ogiyita Musevenism eyayingira mu buli kintu bw'oba tonnamala ku dismantling da dictatorship n'ogijjawo n'ogamba nti Mwaya Museveni tomuzizza ebbali njagala kukugamba eno embeera nzibu kubanga ye yafuuka nga naddibanga talina bakkiriza kutuula wansi nti mwina kimupanga buli omupanga alina gwayingizaawo kubanga alina ensimbi alina buli kimu ekyetaagisa okulaba nga tabakkiriza so nti bannayuganda balina okutambula okukola olutalo nga ensi endala nga bula bannakenya bagenda bakola mu nsi endala Nigeria gye bagenda bakola egganda kye bagenda bakola n'ensi endala nti okulaba bwe zituuse okulaba nti waliwo politics nga basoga nti bano bakola politics nabano ne bakola politics nomanyi n'ekibiina headquarters zawalezebwa wali ne mugenda ne muvuganya ekyo tosobola kituukako mbungoli wano owesisiriza busisiriza walina okubeerawo pressure kubanga alina obuyinza ebintu byakola amanyi singa abakkiriza ne mweteekateeka obulungi n'abakkiriza okutambula n'abakkiriza okutendeka abakulembeze medi olwaleero okutambula e Kampala onoonye siringi 10 eza politics mizibu n'abasuubuzi bolaabola abakaaba okubaga nti mutusoneza musajja ajja kunkubako musolo juzi nasanga ng'olya ngamba njagala kubeegattako naye ekizibu bwe naabeegattako n'ambalira abantu bizinesi zaabwe zonna bazisse kale nga buli omu agamba nti bw'oba oyagala kwegatta ku opposition kwata bizinesi ozitwale Kenya ozitwale Tanzania ozitwale Zambia osobole okuba nga okola politics so n'olwekyo nti bannayuganda luno lukyayitabaalo si lwaffe fekka lwaffe ffenna
buli alowooza nti weetaaga ebyobufuzi ebyobugunjufu okutambulira ku birowoozo naye nga tunatuuka awo tujja kusigala nga tweyubula omanya nti mwene wabagize bwati ngene bwolaba olya akutte bwati me tosigala esaati mulekere kati ffe kyetambula kadi nga bali ffe twadduka ne engine muwanga badduka mu dipi ffe bali abaffe twadduka ne engine netubalekera boodi kati bwe baya benzi olagenda okula naye nga benzi ng'ekaabanga kammenti naye nga ki nga yinyi tugirina endekiko ziri mukaaga byabufuzi bitandikawo kisooka bibanjawukana nga bwokireese bwe ziva mu njawukana kakati abantu babala batandise okubala nti okuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi ng'olina abantu mu paalamenti kyabyanfuna kubanga osasulwa kakati buli omu abala kitegeeza ne bwe mbaayo n'abantu nga 10 mu paalamenti nga ndi kibiina kya byabufuzi nsobola okufunayo akasente nti ye oyinza okufunayo 2 buli kwota oba ofunayo 2 kakati n'ababaka bano nabo n'obasoloozaako omusolo ogwa buli mwezi n'okubakubirira n'ogamba kankoleyo ekibiina tuva olaba njawukanira ddala ne KAIJA mukule obudde ne ku byokukola mumanye nti field gye mulimu eri field eri sensitive nnyo bwe wabanga waliwo azizza omutindo gw'ebyobufuzi mu ggwanga muno the opposition ndi n'olwaleero sikikkiriza nti KAIJA engine gyagamba gye badduka nayo nga buli eyagenda ne engine awera okuva okwegatta ku kibiina ekirala mpulira Ssemujju agamba nti ninda olwaleero nkyane bwe bukya nga tuli mu 2025 sisobola kuddawo kwesimbaku mu FDC. Now, webuuza kiki ekyabaawula? Kiki ekyayawula FDC? Kiki ekyajja mukulu wange Muwanga DP? Kiki ekigambisa Sibamala nti nawambye nze kati nzayina kati ekufulu ayine kufulu ze nyumba gyatasobola yingiramu gyatasobola kusemberera ayina kufulu ya files bw'omubuuza ziriwa kati bwe nkubuuza ani kyamaani wa DP Rubirizi gye wabadde yakati ogenda okwekanga nga Katemba nenga yehirale ngojjeko Katemba tuzanyira mu bintu ebikulu ebyobufuzi birina kuzimba ggwanga si bantu nga bo ebozimba eggwanga naawe ng'omuntu eyeetabye mu kuzimba waliwo ebikukunkumukira where we are, where we want to go, where we came from, where we are, where we want to go, where we want to go. Kati kimu ku kirimbo ekitawanya bannabyabufuzi ba wano bangi nnyo era wano ndowooza medi banga lina lye mbadde wano emyaka giweze 10 kwe kwawula enkola y'ebibiina by'obufuzi n'okubeerawo ebibiina by'obufuzi okwawula enkola y'ebibiina by'obufuzi n'okubaawo ebibiina by'obufuzi ebibiina by'obufuzi biyinza okubaawo naye because etteeka ligamba nti bw'okola bino na bino obeerawo ekibiina kya byabufuzi kibwewandiisa abantu bwe bati n'ofuna emikono bwe giti n'ogitwala mu electoral commission okumawo enkya ng'olina ekibiina ky'ebyobufuzi era kibeerawo kubanga amateeka era nga bwe kiri mu mateeka
osobola n'okubeera n'ekibiina ky'ebyobufuzi nga si kiwandiise nga n'amateeka gagamba nti tokiwandiika nga gakugaana naye nga waliwo abantu abakkaanya naawe kizenzikiziganya ekirala betwegatta mu pati tetwegatta kukola mukwano tetwegatta kukola muki nze mu bulamu bwange obwensinga bwe tutambula terikingatta na Bobi Wine nze Medi nakagendako mu disiki emirundi 2 mu bulamu bwange nagendako lumu mu siriki eyo nga tuli twalina musima tugeze n'essuubi abakulu abo bamanyi abalidde eva kwena abantu gye bamanyi ekidongo ne kinkubira mu mutima saddayo olwo mukwano gwange omu akyali mu univasi agamba tugendeko mwanze era endongo nenkubira ku mutima gye mirundi 2 gyokka ekivulu nti nagenze ku kivulu koma agenda kukyalako eddube simanyi oba kyeyasembayo sisubira nti kyekyase kuba nali ku univesity kyenzijukira natambuza bigere okugenda n'okudda ng'ate naguze ka VIP ticket nga sente zayi nezinuma ne bantuuzeeyo waggulu ng'omusajja mulengera eri wansi nga kanyonyi neŋŋamba nze tebaliddayo kunzibira mu biro